Hello everyone. Muli mutya basebo ne bannyabo. Nze Naalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ku kizinga Bugaba Ssese. Muli mutya eyo bannaye mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Muli balungi, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kwagala mukutu guno Nalubale the divine. Muli mutya bannange, simanyi na kumanya. Mwebale ebiteeso, mwebale comments, mwebale obuwagizi bwonna, okutona byonna, amagezi, mwebale nnyo, mwebale ddala. So olwaleero njagadde tukkakkaneko tusooke tumanye ebintu bino ebyogerwa ddala biyimiridde bitya. Eriyo ebintu bye ntwalamu obudde okubabuulira, si lwakuba nti sibimanyi, naye mba nkyanoonyereza nga njagala mbawe first class information. Okay? So olwaleero tutuuse ne jjajjaffe omwagalwa ennyo ayitibwa Kabaka Mukasa. Guno nno mwana wattu musambwa mukulu nnyo mu butonzi era gwe guvunaanyizibwa ku mazzi, ate nga bwe tumanyi nti emibiri gyaffe gyajjula mazzi, kiba kitegeeza nti obungi bw'amazzi bw'olina mu mubiri bwe bungi bw'obuyinza n'obuvunaanyizibwa obw'omusambwa guno bwe gukuyinako. Ono nno jjajja Mukasa ye taata w'ensi yonna era okubaawo kw'omuntu kutandikira ku ye. Twagamba nti emisambwa mitonde era amawanga ag'enjawulo gagiyita amannya ag'enjawulo. Bw'ogenda mu bannaffe Bannakenya babayita bamalayika, Abaswayiri babayita bamalayika, Abazungu babayita angels, n'amawanga amalala eriyo ababayita abacwezi, naye nga ekituufu kiri nti gaba maanyi matonde agaddirira omutonzi mu buyinza. Mu Buganda omuntu omubereberye yayitibwa Kintu olw'okuba nti yali mubumbe era nga Kintu kibumbe tekirina bulamu. Ekintu kino ekibumbe kyabumbibwa jjajjaffe Bbumba ne Nabbumba era nsuubira bw'oba walaba akatambi amanya Katonda we tadooba osobola okumanya ebyo byonna. Kale emisambwa egyo bwe gimala okubumba omuntu, Katonda bw'ajja ekibumbe ekyo ekiyitibwa ekintu n'akiwa obulamu. Yakiteekamu omukka nga ge maanyi ge yayawula ku jjajjaffe Mukasa era n'abuuza nti omukasa. Kale emisambwa egyaliwo ne gigamba nti ye Mukama waffe omukasa. Kino kifuula jjajjaffe Mukasa okuba omuntu omubereberye okuva mu bw'omusambwa era n'obwakintu n'afuuka omuntu. Kati eriyo bulijjo ababuuza obutonde, obubumbe, obuzaale bwe butya? Awo we butandikira. Obutonde ye Kabaka Mukasa nga musambwa oguvunaanyizibwa ku mazzi. Jjukira amazzi bwe bulamu. Bwe guba guvunaanyizibwa ku mazzi kiba kitegeeza nti guvunaanyizibwa ku bulamu. Obubumbe bwe buno obwa Kintu, nga Kintu kiri awo babumbye kibumbe mu bbumba wazira nga kifaanana ng'omuntu. Bwe baali babumba ekibumbe kino tebaakibumba kufaanana muntu, baakibumba kufaanana bo abaali babumba. Obwo bwe bubumbe. Essaawa zino obubumbe buno bubeera mu nda za bannyabo gye butambulira eyo era munansonyiwa okubagamba nti naye bw'oba osobola okulaba omukyala ng'avuddemu olubuto naddala nga lutoototo kiba kintuntu nga tekinnatonda, kiba kintuntu. Mu bufunze bwe bubumbe obwo era kye kiviirako n'abakyala ab'embuto okuyoya ebbumba n'ebibumba kubanga bali mu process ya kubumba.
Kati process eyo ey'okubumba yeefuula ate jjajjaffe ebbumba ne nabbumba abakulu ennyo mu bulamu bwaffe era nabo tujja kubalaba. Olwo nga Katonda agasse kintu n'omwoyo gwa jjajjaffe Mukasa. Newankubadde abamu basigala bamuyita kintu ate era ye Kabaka Mukasa. Kino kimuteeka mu mbeera ey'okuba nti asobola okumanya omuntu ate n'amanya ne bali gye yava. Ky'ekyenjawulo ekimubeerako. Avunaanyizibwa ku mulimu gw'okwaza abantu kubanga gwe gwamukwasibwa omutonzi ayaze abantu. Kale bwe tutyo ffenna ne tuba nga tuva mu taata oyo Kabaka Mukasa. Ye taata w'ensi eno yazaala ebitonde byonna. Kale Kabaka Mukasa atambulira mu bulamu bwa buli muntu ng'oggyeeko eky'okugamba nti afuga omubiri gwo obunene nga bw'olaba obw'amazzi, naye ate obunnyogovu buno abutambuliramu nnyo. Era abantu ababanjibwa Kabaka Mukasa bafuna obubonero nga buno: okufuuyibwa empewo etitadde. Empewo eno ebiseera ebisinga erina obudde mw'ejjira. Oli n'owulira nga ganze buli weziwera ssaawa 8 ng'empewo efuuwa nga mpulira n'amagumba gammeketa. Okunnyogoga omubiri gwonna oba ebitundu ebimu eby'omubiri. Okkubagana amannyo ng'awulira obutiti. Obutaba na mukisa. Oluusi abantu abamu jjajja Mukasa bw'aba ababanja amanyi obbateekamu akazoole ne kanzunzu n'ebirala okusinziira ku buzaale bwo. Twayiga ne tugamba nti emisambwa mitonde, lubaale ge maanyi agaayawuzibwa ku misambwa ne gaweebwa omuntu gamukuume. Kaakati wano tutunuulira obwa Mukasa. Bwe tugamba nti obwa Mukasa tuba tutunuulidde omusambwa gwennyini Kabaka Mukasa, oyo nga ye Kabaka w'emisambwa gyonna. Ate ne tutunuulira lubaale era ne tulaba Kabaka Mukasa. Ne tutunuulira emizimu gyonna egitambulira mu kiti kya Kabaka Mukasa. Baba bantu abamu nga baali balina okusamira amaanyi ago, abalala nga baatuumibwa amannya ago. Oli n'abeera awo nga ye Mukasa. Nga ye Mukasa, ayinza okugattako ery'ezzungu nti oba Richard, naye era asigala ali mu Bwakabaka Mukasa. Era aba ayinayo obuvunaanyizibwa. Era tutunuulira abalongo kubanga abalongo bonna bali mu Bwakabaka Mukasa. Awo Mukasa nga bwe twayogera ne tugamba nti pulezidenti ayina ensonga z'atasitukira, ne Kabaka Mukasa ayina amayembe ge, amaanyi ge amayambi agamuyamba okutuukiriza ebyo by'aba asazeewo. Kaakati ago amayembe era nago gabeerawo nga gali mu bwa Mukasa. Omanya otya nti gano amaanyi ge nkolagana nago gatambulira mu bwa Mukasa? Atambulira mu bbala lyeru. Mu bbala lyeru mw'atambulira. Ky'ova olaba nti ebitongole ebisinga ebikolagana n'amazzi byambala byeru mu nsi yonna. Muzadde Kabaka Mukasa era wa kisa nnyo, mwagazi w'abaana era agaba n'enzaalo, mulwanyi wa ntalo era nga mulaguzi. Bw'oba otaddewo enkolagana naye obeera mu kwesiima kubanga ono ye Kabaka w'emisambwa ate tagaba n'agabulula. Bw'oba oyagala okwogera naye ofuna ekkanzu oba olugoye olweru n'ofuna emmwanyi
amatu 2 n'ogenda ku nnyanja. Yambala olugoye lwo kasita omanya nti oli muyonjo. Sumulula emmwanyi zo, nabayigiriza bwe tusumulula emmwanyi zino nga bw'olaamiriza nti bannange nange ntuuse bajjajjange. Asiba si yasumulula, nange neesumuluddeko. Kisibi yenna abadde antambulirako, oba mwami oba mukyala atalina muka mwana we yeeka mwana yekka, nange bwe ntyo mukama wange nsumuludde emmwanyi zino ze ssaasiba. Nga bwe nsumuludde obulamu bwange, ne nsumulula obujjajjange, ne nsumulula ebyange byonna ebyali byasibwa. Bw'omala yanjuluza amatu gano nga bw'ogamba nti nyanjuluzza ebyange byonna ebirungi nga nsaba bidde mu kitangaala era mbifune nga ndi mulamu. Bw'omala amatu g'oyanjuluzza gateeke ku mazzi nga eryato gagende ku mazzi okwo nga bw'ogavuga nga bwe gagenda era nga bw'osaba by'oyagala. Amatu gano ge tutwala ku nnyanja tujja kufunayo ndowooza omusomo. Gaawukanamu. Eriyo ekiseera lw'olina okubaako omuwendo gw'oteekayo mu nnyanja, eriyo ekiseera lw'olina okugayiwa mu ngalo n'oteekayo mu nnyanja, ate eriyo ekiseera lw'olina okuteekayo eryato kweggamba buli kimu kikyuka, naye bw'oba mu kweyanjula oteekayo lyato. Bw'oba omuweereza bubaka ng'olina ky'otumira amanye, bw'oba olina ky'osaba bikyukamu. Kale byonna nga bwe tweyongera okusoma tujja kubimanya. Osobola okumugamba nti nnonye mukisa ayi jjajja Mukasa, akuwa gw'owa, olwo n'oteekayo ku ssente okusinziira ku busobozi bwo. Osobola okussaayo ennusu 3 oba ennusu 9 oba 2 bw'oba mulongo. Olwo n'osenayo amazzi n'ogatwala ewaka n'onaabanga mu maaso ku makya nga mmambi asala, kubanga jjajja Mukasa amanyiddwa mu bakeeze era akeera n'omukisa. Kye kigambisa nti ennyonyi enkeeze y'eri olusiriŋŋanyi eri abantu abagenda ne banaabira ku nnyanja ne basigala bute ne bayingira amazzi. Si kikyamu, wazira olina obutasigala bute. Waakiri lekamu ak'omunda. Bw'oba mwami ate abakyala sigala mu ppeti kuba ffe ennyanja tetugyeyambulira, tetugiraga mabeere okuggyako ng'onoonya omwana wo aba agudde mu nnyanja n'afiiramu. Olwo okulaga amabeere go ogakuba ku nnyanja n'osaba maama Nnaalongo Nalubaale akukomezeewo omwana oyo. Ekyo ng'okikoze tekitwala kabanga ng'oyo alabika. Kansubire nti ekyo mukitegedde bulungi. Maama ng'ofiiriddwa omwana wo n'afiira ku nnyanja naye ng'omulambo tegulabika. Awo we tweyambulira ennyanja ffe ng'abakyala, ate si ffenna, wazira oyambula engoye ne zituuka mu kiwato n'oddira amabeere n'ogakuba ku nnyanja n'okoowoola omwana oyo era n'osaba maama Nnaalongo Nalubaale akukomezeewo omwana wo ajje ayonke. Era ekyo ng'okikoze akaseera mpaawe kaaga omwana oyo alabika. Kansubire nti ekyo mukitegedde bulungi. Mu butonde bwaffe si buli omu nti asobola okwemoolera ku nnyanja. Eriyo oli nga enaaba ye ku nnyanja alina kusena mazzi n'adda wabbali n'anaabira awo. Abandi nga ye anaaba mayengo n'obala ejjengo nti 1, 2, 3, 4 paka ku 9 nga ye yennaaba ye. Eriyo abandi nga ye anaaba bunaabi mu maaso ne mu mutwe ne ku mikono ng'olwo amaze okunaaba. Kale bwe bakugamba nti genda onaabire ku nnyanja tekitegeeza nti kati sigala bute
ojja kusigala bute ozza emisango. Ojja kusigala bute ozza emisango. Olubereberye jjajjaffe Musoke ne jjajjaffe Namusoke be baali bavunaanyizibwa ku luzaalo. Kale ekiseera kyatuuka ne wabaawo abafumbo abamu abajja ku nnyanja nga babeetaaga. Mu kutuukawo mpozzi kye saababuulidde nti jjajjaffe Bbumba ne jjajjaffe Nabbumba ate ye jjajjaffe Musoke ne jjajjaffe Namusoke. Abantu bano jjajjaffe Musoke ne jjajjaffe Namusoke omu ge gaba amaanyi amakyala gatambulira mu nsonga eyo, omu ge gaba amaanyi amaami agatambulira mu nsonga eyo. Kitambuzibwa mu nsobi okulowooza nti Musoke ye bba wa Namusoke. Ekyo si kituufu era si bwe kiri. Kisoboka okugamba nti waakiri wakagambako nti Namusoke y'azaala Musoke. Ekyo kisobola okusoboka. Nga bw'ogamba nti Namulondo y'azaala Mulondo oba mukiraba. Naye ng'ebiseera ebisinga okusinziira nti amaanyi gatambulira mu bulongo, agamu gaba makyala, agamu gaba maami. Mu kiti kye kimu. Kale jjajjaffe Musoke okusinziira nti y'avunaanyizibwa ku by'okuzaala by'abakyala olw'ekiti kiri eky'okubumba kye nnabagambye, era y'atongoza omukyala nti kati otuusizza okubumba, amakulu nti otuusizza okuzaala. Kaakati bano abafumbo bwe bajja ku nnyanja okusaba oluzaalo, ku olwo bano abakulu ababiri tebaaliwo. Wazira ate ye jjajja Mukasa yaliwo. Kyava ababuuza nti mubadde mwagala ki? N'abagamba nti musobola okumbuulira osanga nsobola okubayamba. Kale bwe baamala okumunnyonnyola yakwata awo ku bbalama n'anogawo obweza n'abubawa. Era baagenda ne babukozesa nga bwe yabannyonnyola. Ababiri abo mu bbanga ttono nnyo omukyala yayina ettu. Bwe yatuuka okuzaala yazaala abaana babiri. Era buli eyabuuzanga butya bwe baasobola okuzaala abaana ababiri yabaddangamu nti obweza bwa Mukasa. Okwo nno kwe kwava enjogera egamba nti obweza bwa Mukasa. Era okwo kwe kwava okutongoza nti abaana abalongo ba jjajja Mukasa, kubanga jjajja Musoke yagabanga enzaalo naye nga tagaba baana babiri. Ye jjajja Mukasa bwe yatuuka okugaba be yawa baazaala babiri. Eriyo abeemulugunya ne bagamba nti naye ate bwe baba bakolera wamu lwaki buba bwa Mukasa yekka? Anti munnange ye yabugaba. Kaakati tojja kubuwa ataabugaba. Wazira ekiseera kyatuuka ffe eno mu Basese okugamba nti obweza nga tekikyategeeza baana babiri, wazira kitegeeza mbeera nnungi, embeera ey'okweyanza, embeera ey'okusiima. Era omulubaale bw'omukolera ekintu ekirungi agamba nti bweza, era gw'oba oddamu nti bwa Mukasa. Mu ngeri eyo osobola okugamba nti bwa Musoke oba bwa Bulamu oba bwa Musisi okusinziira ku kumanya kwo wa obweza bw'oyogerako gye buba buvudde. Oba mukitegedde nti oba bwa bbaamu bwe kityo nti oba bwaki bwa bbaamu. Owulidde? Kale mu ngeri eyo ne tuba nga kyasigala bwe kityo. Kale nga tulabye jjajja Mukasa ono, jjajja Mukasa awongererwa ng'abadde abanja, awongererwa essuuka enjeru, awongererwa ekkanzu enjeru,
awongererwa ensumbi enzirugavu, awongererwa ekibya ekiddugavu, awongererwa ensuwa. Ebintu bye bisinga obungi bitambulira mu mazzi. Awongererwa amafumu, kwegamba ayina n'ennyondo. Wazira buli muntu amuwongerera okusinziira ku nzija gy'aba akoze eki, gy'aba amuggyidde. Ye eriyo bali nga ye amuggyira mu Bwamusambwa, n'ebaayo bali ng'amuggyira mu Bwalubaale, n'ebaayo oli amuggyira mu Bwamuzimu, oli n'amuggyira mu Bwabalongo. Kale kwegamba mu ngeri eyo bw'etyo. Osobola okubuuza nti kati Jjajja Mukasa ajjira atya mu Bwabalongo? Ensonga eno twagyogerako ne tugamba nti tulina ensobi gye tukola. Bw'okeera enkya ne bakugamba nti abalongo bakubanja, ng'oddira essira ng'oliteeka ku balongo ng'olinga agamba nti beezaala bokka. Kale bwe tuba tukola ku nsonga z'abalongo, kikulu nnyo okwa-identifyinga ani nannyini balongo abo. Era bwe tuba tukola abalongo, nannyini balongo we tumutereereza. Bw'otereeza omulongo wa Jjajja Mukasa, mu budde obwo w'otereereza Ssaalongo Mukasa, mu budde obwo w'otereereza ne maama Nnaalongo Nalubaale. Ndowooza mukitegedde bulungi. Kale mwongere okusubscribinga, musharinge, mulayikinge. Ensonga za Mukasa zikolwako mu buli kiti. Buli lw'olabanga omuntu ng'ayambadde ekkanzu ng'ataddeko olubugo, ekyo ekiti kiba kya lubaale. Olubugo lutambulira mu lubaale. Emisambwa tegiri nnyo mu mbugo. Olubugo lutambulira mu ki? Mu lubaale. Ekyo kansuubire nti nakyo mukikoze eki? Mukitegedde. Kitya mu lubaale? Kambawe ekyokulabirako. Lubaale muzaale, lubaale wa kika. Kiba kitegeeza nti buli lw'olaba omusambwa, katugeze nga gwambadde ekyeru ne gussaako olubugo, kiba kitegeeza guli mu bwalubaale gy'oli, so si mu butonzi. Kubanga mu butonzi tegyambala mbugo. Mu butonzi gyambala langi zaagyo, nga bw'ogamba nti mukulu oli atambulira mu kiddugavu aba ayambadde kiddugavu, atambulira mu kimyufu abeera mu kimyufu, atambulira mu kyeru abeera mu kyeru, owa kakobe, owa kiragala. Mu ngeri eyo mu butonzi tebambala mbugo. Naye eno mu lubaale bambala ez'obutonzi ate ne bateerako olubugo, so ng'ate lubaale pyuwa ye ayambala lubugo. N'omuzimu nagwo gwambala lubugo. Kansuubire nti ebyo byonna mubitegedde bulungi. Kale nga mubitegedde, muli bayizi balungi, mbaagala nnyo. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.